Babi Television Uganda webale kubanga otambulira munaffe byonna gy'osinzira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga. Of course nga bulijjo tweyama okubanga tuzikutuusaako nnyo yonna gy'osinziira okulaba nga otambulira wamu naffe oba nga weetaaga okumanya ebiri wano ewaka naddala gwe ali mu ggwanga lya Amerika, ali mu ggwanga lya Bungereza nakosa ne ku mawanga g'Abawalabu naawe ali wano mu ggwanga lya Uganda naye nga tomanyi ki kigenda mu maaso mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Eno channel yankyukakyuka era mwenna abasubscribinga twabasuubiza kintu kimu batuusaako amawulire ago gaba gaguddewo. Olunaku olwaleero muganda waffe Pato Ug Omuntu wa wansi avuddeyo n'awa reaction ye oba endowooza ye ku nsonga y'okukyusa obukulembeze mu opposition naddala wali mu parliament. Bintu bingi nnyo ebyogerwako nnyo bannabyabufuzi bagamba nti Joseph Ssannyonyi ayinza obutasobola kifo kino, abalala bagiyise tribalism, but nga bulijjo ebyo bintu ndowooza twabimanyira, naye katufune endowooza ya muganda waffe Pato Uganda Omuntu wa wansi. Jjukira nti akyalina bingi byakolako okulaba nga adda ku 360 degrees program gye yalinga akola ku YouTube nga tutuusaako bintu bingi nnyo ebyali byamusibya mu ggwanga lyattu gye yali asinzira okubanga atuweereza, naye nga ka reaction kano ayagadde akayiseewokko era ndowooza ku Babi Television Uganda naffe tusazeewo okubanga tukakutuusaako obuterevu nnyo ku mukutu era ndowooza katusimbulirewo n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo tweyongereyo. Yes, mbalamusizaako. Mbalegezaako kwekkaanya ensonga ezigenda mu maaso naddala ensonga eziriwo ez'okukyusa obukulembeze bw'opposition mu parliament. I don't know why it always becomes a big issue buli Robert Kyagulanyi Ssentamu wakola move. Ebintu by'okukyusa obukulembeze mu parliament naddala mu bantu ba opposition bibadde bibeerawo ebbanga lyonna mu regimu enkadde ez'abannandala Mafaabi, ez'abogenga Latigo, Winikiza, Bakyani, Bawafula Ogutu n'okukyusakyusa mu bukulembeze bw'obukiiko bibadde bibeerawo, naye simanyi lwaki now it is a very very big issue. Zibalenda ba negativity mungi ne reaction okuva mu bantu ab'enjawulo. Yes, ensonga zonna zimuwa buli omu nga woziwa ndowoozayo ziizo okuba ziri legitimate. Twanze nzikiriza mu voices of dissent buli omu okuwa endowooza ye ng'omuntu kyetukolerera ebiseera byonna ebisinga obungi. Zino ensonga zimuwa ku Mukulu Ssennyonyi, aboogera ku level seniority, aboogera ku experience, aboogera ku regional imbalance in terms of tribalism. Kwa mugamba otwakonde eminga utabayisirwa ati abakulembeze abajja mu region yemu atamugamba lwaki tubashiftize kwe bateeka mu region endala. Zonna zitunamu zistandinga. However, yes, a decision yazze mumuwe chance a performing. Yes, munakola judgment oba munamusaba accountability at the end of the 2 years and a half period ngamba amaze emirimu gye oba obuvunanyizibwa obumuweereddwa. Tibita kubeera byangu ate katusubiremu namusaamu ekitiibwa because mukimanyi tradingira nnyo ku propaganda, malice ne blackmail. Era n'omukulembeze mpulidde bakikonakaawo. So omukulembeze bwa mpugo w'emyaka 2 ekitundu, yes, yeebale service zawadde abantu. Kati ate ne Mukulu Ssennyonyi mumuwe chance atekinge over ate mu myaka 2 n'ekitundu eginaggwako munakola judgment oba munamusaba accountability. After all nabagamba tewali nnyo kyamaanyi kijja kuva mu parliament whether ni mukulembeze oba of opposition oba bukiiko oba as long as it is a government institution. So bulutawala tulikola okujjako mu 7 siso nti agenda tugenda giyisiza mu institution za government a ministry okubanga zonna mu 7 yaziwamba nga ziriwo servinga bigendererwa bye ng'omuntu. Naye bakama baffe katubawe chance bapasowinge cause ate ku side eyo nga naffe abalowooza nti ena gyeyinza okuyitira naffe tugezaako gipasowinga. After all omulimu gw'okugenda mu maaso era kyenjaga basuubiza nti mu bbanga etali lyawala. I can assure you there is light at the end of the tunnel. Museveni n'akakundike n'ababbi be n'abatigimbuzi banne n'abafere banne kw'ossa ne babbi banne tujja kuba tubamaze okubalaga exit route. Eyo nno ensonga lwaki tukyakalambidde ku nsonga ya struggle okubanyiza ddala obuyinza bwaffe akussa n'obululu bwaffe obwabbibwa. Entebe yalina kuba ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye olwa emize gy'abannakyemalira n'asalawo munnange agyeddize olw'okubanga amagye ye commander in chief. But anyway, ekyo tujja kubanga tukirwanako okuyitira ddala mu mateeka nga we gatulambika okubanga
tulwanira obwenkanya bw'abantu baffe abagenda mu maaso okubanga bawambibwa gakosa n'abo abawambibwa ku nsonga ezeekuusa ku byobufuzi naddala okuwagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gulinga musango okuwagira munnabyabufuzi bw'oyagala. Oboolyawo bino bye bimu ku bye tulina okulwanirira okulaba nga tutuuka mu Uganda empya eyeeyagaza, okulaba nga eddembe ery'omuntu wa wansi terityoboolwa nga bwe kyaliwo okuva mu mwaka gwa 2021 okutuusa n'essaawa ya leero. Tukyabanja abantu baffe abawambibwa ku nsonga ezeekuusa ku byobufuzi nga mbamanyi nti okuli Kibalama, Ddamulira n'abantu bangi nnyo 18 abatagubwako kya mu lubaale. Essaawa zino tulina okuba nga tugenda ddala mu maaso okubanga tubanja abantu bano tuse Parliament ku nninga. Ndowooza Oweekitiibwa Joel Ssennyonyi Leader of Opposition omupya eyalondeddwa olunaku olw'ejjo, ndowooza zazimu ku nsonga z'alina okubanga atunuulira okuteeka ku mwanjo naddala okubanga alumirirwa bannaffe bannayuganda bannaffe abo abamaze ebbanga ddene erikunukkiriza mu myaka 2 n'omusobyo abatalabako bantu baabwe era nga tebamanyi essaawa zino wa wakutandikira kunoonya bantu abo nga batabadde amakomera mangi nnyo ag'enjawulo ng'abantu bano tebalikubwako kya mu lubaale oba nga tebalabwako. But anyway, tulina okuba nga tukwasaganyizaako baganda baffe okulaba nga tubabanjizaako abantu baabwe be baludde nga tebalabako, kubanga abazadde bangi nnyo abawambibwa kubanga Bakibalama bonna baali bazadde, Bariita Nabukenya abattibwa bonna baali bazadde era baaleka abaana bamu kati babamulekwa, era nga famire ezo ntwalo ntuusa okwebaza kwange eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga yayimiriddewo kubanga essaawa zino ayimirizaawo families ezo ez'abaganda baffe. Kale ndowooza sigenda kubanga nsukkawo ko awo atakumira mpeera bankuumire musole bulungi mweraba.